Abasibe mu makomera e Kayunga balajanye olw'embeera embi gye bayitamu omuli okulumwa ensekere obutaba na byakusulako omujjuzo nga n'abalina akawuka ka mukenenya bagamba tebafuna ddagala. Tulina abasajja abali kwala bizi nga balemererwa n'okukola bino abasibe babitegeezezza akakiiko ka disitulikiti akalondoola entambuza y'emisango bwe badde balambula embeera y'amakomera era nga basookedde ku kkomera ery'Entenjeru. Abasibe bategeezezza nga bwe basula wansi ku ttaka nga kuno kwe bagatta n'okulumwa ensekere era nga bafunye ebirwadde by'ensuso. Zo ze zisooka okwaniriza nga wakatuuka era emibiri gyafa twetakulira kuno ku bisenge kuno ogenda bugenze wali kisenge n'otandika okufuna mukoki akalembe ate emibiri twatakula dda biwundu bw'olaba oyinza okulonda oba tulina rashes za bulwadde bulala naye bagamba nti akaduukulu kakolebwa kusulwamu abantu 20 naye nga kalimu abasibe 40 nga beebakira ku ludda lumu mpaka obudde okukya. olina okuba ng'otegeeragana ne neighbour abantu nga bataano bagamba nti kati saawa yakola tuukemu. Abalina obulwadde bwa mukenenya bagamba nti babamma eddagala wabula nga kino abakulira ekkomera bagamba nti ab'eddwaliro ly'e Kayunga be bakyagaanye okuwa abantu bano eddagala kubanga tebalinaayo fayiro. Abasibe era beemulugunyizza olw'okukandalirizibwa kwa limanda nga n'abamu ku misango gye bawera ennemba nagyo ababawabira bajjamu ddenta kyokka omuwabi wa gavumenti akyalemeddeko. Abaana baffe ne babeera nga bali mu mbeera mbi, omukyalo oli mu kkomera okaaba ffenna tukoze naye tetukogga nti lwakuba tetulya oba lwakuba tetwebaka tulya naye embeera gye tulimu ey'okuba nti tweraliikira ku famire awaka. Fenga bakatto fenda abali ku misango eminene tuli sapoziti kumala bbanga kikulimaana. RDC w'e Kayunga Rose Birungi n'omumyuka we Yahaya Were balagidde ab'ekkomera bafuuyire mangu ensekere ezitawaanya abasibe n'ebizibu ebirala ebibaluma bikolweko nga n'abaana batanaweza myaka 18 balagidde babatwale mu makomera agasiba abaana abato. Abaana batugambye nti emyaka gyabwe mito babatemu nga 4 oba 5 nabo tulagidde poliisi ekola okunoonyeza kwayo abaana bwe banga bagize nayo bakolebweko. So nyongera obakubiriza ne mu makomera mweyongera okusaba Katonda asobola okukwatirako n'ova mu bubbi oba mu bikolobero bye. Omulamuzi w'eddaala erisooka Esther Nambafu n'omuwabi wa gavumenti Peace Biira beewozezaako ku kyokandaliriza emisango ne bagamba nti ensonga nnyingi ezivaako kino wabula ne beeyama okukyusaamu. Tetugenda abakolako kubanga tuli committed okubakolako tuli committed. So by the time tukuba komito tuba to making sure nti obujulizi bwonna bwe twetaaga omusango okuwulirwa mu high court tubulina. Frederick Batale okuva Ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga awadde abasibe amagezi beetanire nnyo enkola ey'okukola ebibonerezo nga bava waka kiyite community service order. Ng'okikola naye ng'oviira waka paka okumala ebbanga omulamuzi yabakoze eki akusalidde naye ekibonerezo ekyo kikuwa olina omala okukkiriza nti wakola ki wazza omusango ogwo. Saulo w'okulira yakusakidde eggulire lino Korab Kede TV.